Mwanga mumanyi okusinga mwenna. Ffe twatandika ffenna ku mambo bado. Nga bino byonna tebinajja. Nga yeyambalira kaniigiina ke nga bizinensi ye enkulu kusala mbuzi. Mu kusala embuzi. Ngero omulimu gwagunda oyo gwa Mwanga Kivumbi ng'akyali muvubuka bwe yavanga mu by'okusoma bye ng'agenda mu kisenyi ng'asala embuzi. Bambi musajja mukozi. Okitegedde ssebo? Ago ge mazima. Nga talina kantu yadde ku nsi. Essaawa zino Mwanga Kivumbi alina zi petrol station z'amafuta. Kivumbi alina amawoteeri. Kivumbi ekitone nnyo olunaku akuŋŋaanya miliyoni eziri mwaga. Naye ekimuvumisa abantu kiki? Mwanga Kivumbi Katonda akubiseeko. Era mukulu gundi yali wali nambuuza ntoyogera ki ku kweyimirirwa kwa Mwanga Kivumbi nakuba ngalo. Nenga nti mwanyinaze Katonda amusonyi yavuddeyo. Gwe otandika naye ekintu. Naye obutabala. Okwefuula ow'ekitalo. Okwagala okulabika kabandole zigenda tuleetera ebizibu. Novaayo noga nti Katonda atuyambye eyali atuli obubi yali Anita Amongi oyo Raddu yamukubadda abadde mu parliament n'Amongi nga balira ku sowaani eki ne ssente Anita Amongi zawadde Mwanga Kivumbi tezibalwa. Kitegedde abadde awaluta amaguzi yekka. Mwanga Kivumbi yalira ddala ssente z'Amongi. Lindako Mwanga Kivumbi bwe yamala Anita Amongi nga Raddu bwe yamukuba. N'agamba nti waliwo ono namukadde Museveni eddoboozi lyafa dda. Yamurumbye n'agamba waliwo malayika gye yayogedde ey'Olusiraamu. Alumawuti emunoonya emulamuza yene yakanudde amaaso oyo naye tumuwonye. Janet Museveni bw'aba omulwadde ani atalwala? Janet Museveni ne bw'aba ajjulukuse n'afa waliwo atalifa. Mwanga ekikoogeza ku Janet kiki musajja gwe? Kati bwe yamaze n'alyoka ajja n'akwata akazindaalo mpa ekintu awo nkulage. Kuta akazindaalo kano ke yabadde ayogerera. Kati mumanyi asigadde? Ekivubuka kitabani kya gundi. Ekisinga okunnumanga Namakula kiri eki buli avuma mu Luganda. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mukutu gwa Megaton kubuuzaako yonna gy'osinzira obeera ng'otulaba olunaku olwaleero. Ndine Namakula mukyala Bukyana, maama Bukyana tugenda beera nga twogera ebigambo olunaku olwaleero. Bingi bitambula mu ggwanga Uganda era nga bwe twogerera Justin Namere ne Balamu beefudde mu kukwata bali b'enguzi. Tugenda beera nga tuyitawo nnyo abamu beebuuza balina okukola emirimu gino lwaki bakola emirimu egitali gyabwe. Nabadde ndi awo nti ani akola emirimu egitali gigye? Namere ne Balamu. Tuyina abalala. Tuyina Jeno Damulira n'Afande Emma. Kye beekola kye bayita okwetiribuusa. Buli wamu weebali bwe bagenda mu ghetto structure n'abalabye Busoga abamu bagamba bapaalira buli wamu bakola emirimu egitali gyabwe. Afande omulamba kwenyigira bitali bibye buli wamu ne bateekawo ennyindo abantu be bagamba. Nina vidiyo eno nga tonnabuuza ku bantu mbadde njagala ndowooza nsooka engiterewo abantu babadde Busoga nga bali wali bakutta abanywi b'enjaga babambaza saati za yeddo kiri wali ne ŋŋamba bafande nga beekola bintu. Bayimbye bati tugizannye uno eno simu yo omulabye abantu batereyo akayimba kajja tunyumiranga goroza bakola bikyamu. Wano baadde mu Busoga Busoga region ghetto youth. Kaakati awo tugenda obeera nga tutandikira nokuwaleero nkuloopedde. Buuza ku bantu maama Bukyana. Njagala kwebaza nkuwe n'obugalo obumpadde kuba gwe ne banywanyi bo bye mukola gyebiri. Amanya gange togajjeyo bulungi googere mpulire. Namakula Bukyana nze manyinyi era Namakula. Nze Namakula Justin Bukyana. Namakula Justin Bukyana. N'abantu bakkaayanya bagamba Namakula wali jjawa. Nkuyambeko bwe twali tukula. Yakwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Empologoma. Teyateekawo tteeka nti abaana ba Buganda oba abawala Abaganda tebaafumbirwenga bannamawanga oba ab'amawanga amalala. Ffe bwe tukula Buganda etuta. Eby'eddala. Bukyana ye bba wange. Namakula Justin ndi mukyala wa Lugave. Ojoote okubeera wo. Justin ndi mukyala mu Kristaayo agw'ennamirembe.
gemanya ameka asatu buli linnya terina amakulu kati taata wange mwami Katende ate ye yakola ekyafaayo bwe yakulakulamu bw'ati ye teyagenda mu bannamukasa yasiima omukyala gwe bayita Rivera Mukaamusoni mukyala omunyarwanda omutuusi kati gwe gwanvunaana gw'ogambe mbu beemulugunya genda ombuulize mwami Katende yawuumula edda nti lwaki wawasa omukazi omunyarwanda gojja okubuuza muzeeyo yawuumula ekyo nkimaze otandise bulungi ogaye nti abasajja beefuddemu koko be bali mu ghetto simanya ageze mu yeebwayise bavudde mu Kampala bagenze Busoga nina ekibuuzo kyange ghetto zino zaaliwo nga tetunnawulira Ddamulira nga tetunnawulira Emma naye ng'abaana bali mu ghetto bakozesebwa ebintu ebi bibiri kwokya kibuga Kampala omulembe gwa Besigye gwabakozesa ogwa Kyagulanyi bwe gwaze ne gusukka ng'abaana abo kumpi baalemerera bazadde baabwe ne batuuka n'okwetuuma nti bo ba mu ghetto ne basalawo ne Uganda ne bagisalamu ebitundu ne bagamba nti ffe tuli bavubuka ba mu ghetto nga bw'owulira abavubuka b'omu ghetto ng'oli mukyala onoonya nakubo ly'oyitamu n'odduka nga be banyakula obusawo be bamenya amayumba be bakuba pevaazi be bakola bintu byonna nga munnabyabufuzi okubeeyambisa n'amala okuwangula n'abakasuka tekitwala yadde eddakiika mwami Yoweri Museveni n'abitunuulira bw'ati ekibuga Kampala kyalina abakulembeze naye nga abaana ba ghetto tebaba balamu magezi ekibuga Kampala kyalina abantu ab'enjawulo kyakulemberwa Ssebaana kyalimu Bassebagala kibaddemu Balukwago Meeya tewali atunudde mu ghetto babadde batunula mu ghetto nga banoonya ekintu eki mujje mutuwerekere ku street kye babadde babakozesa teri kirala mwami Yoweri Kaguta Museveni Ssaabalwanyi gw'empagire ennyo n'alonda General Ddamulira n'alonda Afande Emma n'agamba nti munoonye abaana abo lwaki bakozesebwa by the way twali tuvudde mu kalulu ka 2021 ng'abaana bali mu kibuga bookya kino basula batambula bambadde ebikofiira ebiviiri bikulukuta n'asindikayo Emma ne Ddamulira essaawa zino Emma ne Ddamulira beetaaga bimuli Emma ne Ddamulira yabasindika kukola ki kutuula n'abaana abo babasomese nti bino bye mukola si birungi babasomese nti bannabyabufuzi babakozesa babasomese nti enjaga eno mbi babasomese nti enjaga gye munywa n'ebajjako ne mutuuka okuba nga temulina byakukola mulina kumenya mayumba kya bulabe be bali abantu abatuufu oteeka mu gundi eno ate kati mwe mwali mwalemwa mbadde temuli bakulembeze ebbanga lyonna omusajja yaleese majeege amajeege gakoze omulimu olwali okyalina omwana gw'otwala ku street gwe noonyayo omuvubuka gw'otwala ku street omundage olowooza bano abanupu lwaki balemedde okwekalakaasa buli muvubuka gwe bagambako abagamba afe tukola babakozeemu ebibiina babasomesezza kati lwaki mwabalabye Busoga abayaaye tewali we batatuuse era akavuyo akabadde kasinga mu kalulu akawedde abantu abo babadde basinga Busoga wanje era wabalabye nga balina Ddamulira nga bagada Ddamulira se nze njaga njirese nze bino mbirese okubba nkulese ne munupu nvuddeyo nze mumpe ebyokukola kati gwe obusungu obujjawa obubuuza mu bano abasajja beefudde ekirala tebeefudde kirala bataasa abaana ba ggwanga lya Uganda bakuŋŋaanyiza disitulikiti za Busoga region 12 ne bazirondamu obukulembeze ssentebe waabwe ne bamuwa epikipiki empya ttuku ne babagamba kati tubakozeemu ebibiina tugenda kutambula nammwe tugenda basomesa okulima tugenda bawa gundi parish modo tugenda kutambula nammwe mu buli kimu tubafuula abantu muve mu buyaayi engalo ne zivuga endulu nevuga nzere bali bafande nabavudde nalabye Ddamulira ng'akutte sowaani ng'ali mu layini n'abaana ba ghetto nga abasimbye emmere nga bonna balya ku mmere egi n'entenda obwongo bw'omusajja gwe bayita Museveni eggwanga lyaffe libadde lifuuse ekizibu eggwanga lyaffe libadde lifunye omutindo gw'abaana abatategeerekeka naye nga ffe tubazaala ki ekibadde kyaleeta embeera eno tetufaayo ku baana baffe omwana oluweza emyaka 17 ng'alinya ng'ajja Kampala nga mwe musigala Kiboga muwoza mwana waffe agenze kukola omwana ali Kampala olowooza nti yagenda kukola naye nga yakwatagana n'ebibinja by'abavubuka nga bali mu njaga bali mu myala mwe basula omulimu ogukoleddwa Ddamulira ogumanyi gwe sinnagulaba ate ogulaba togubeeramu si gwe ogumbuuziza wagula bye anti ndaba atambula wanaddeeri omuyita muguwa ddala wakuŋŋaanya abanywi b'enjaga bwe bamunnyonnyola kati omuntu okuŋŋaanya abanywi b'enjaga ne bamuwuliriza okiyita kyamuzanyo
genda wane waffe Rubaga olabe bannakalema abaana be bakuŋŋaanyiza ne babajja mu ghetto babaana ba ghetto batuuse n'okwesimba kwero si wano okumanya baatereera abaana ba ghetto bafuuse abantu ab'omugaso ennyo ate basajja bagezi naye nga byonna bivude mu Ddamulira ne Emma era nze mbawa bugalo nze sirina kyengoba enteekateeka yaabwe eryeta gye njagala okumanya yakubawa ssente za nkulaakulana ne babatandikirawo emirimu egy'okukola ne babasomesa empisa ne babakolamu ebibiina okumanya kino kisusse essaawa zino Ddamulira ne Emma baatudde ne KCC baatudde ne nankulu wa KCC era abaana abo gurupu yaabwe emu yegenda okufuuka erongoosa Kampala bano abalongoosa bagenda gattamu abaana ba ghetto bafune emirimu maama naye nga bamaze okusomesebwa kumimwa kuba ntandise ndi mukaaga amagye gakoma kumimwa gwolowooza lwaki kati buli mulimu gwenyigiddemu amagye kubanga mumufuuse babbi obubbi buli mu ggwanga wano abantu bonna bafuuse babbi kati kabakozesa amagye gakole ebiriyo ekitongole ky'abayinginiya ab'amagye kizimba okusinga abazimbi ba bulijjo omulimu gw'abazimbi ba bulijjo okubba seminti na kusuula bizimbe ate bataddeko kinene twale Ruzira bagendi omu kubeegayiro bannange ne munsiba muba mu nnyanja ng'oyogeza buyinza njagala kunsiba mujje munkwate ogambye ababbi basingawa ate kati abantu balamu bafuuse babbi kati nammere byalimu nebbala mutobiraba abo ababba abasirikale bakola emirimu egitali gyabwe bali mu bizimbe tusooke tufundikira omulamwa gwa ghetto gwe wambuuziza Ddamulira ne Emma bali ku mulimu gwabwe era buli wali abaana abayonooneka linda Ddamulira linda Emma bagenda bakolamu ebibinja babakulaakulanye babatandikira ezi bizinesi nkubuulidde linda ekiddako nze n'obudde manyi beenoonyeza byabwe biki nabalabye ebusoga neŋŋamba naye abantu bano bayasajja baasoma amagye basobola n'okukola ebirala naye kati bali ku bubaka bwa General Yoweri Museveni bwe batambuza leeta ekirala obadde otunnyonnyola ki ekyabadde kireese embeera y'abavubuka okubeera nti bali bwe bati nga njagala nnyo oteekewo omulaka nga nti babadde banywa enjaga babba abantu nze nkubuulidde bakuba peeva bw'obadde tokimanyi nze nkugaye nkulembedde mu kiyaayi okuva mu 98 si emyaka 27 naawe mu kiyaayi naakulabye okuva mu 98 nze w'abakyala 98 nkulabidde abaana nga bakeera ku makya ne batulayo ne banywa bunywa enjaga nga tebakola ate nga bakola olweggulo ne bawunzika nga ekiro lwe bakola kusika busawo kubeera mu myala kulinda bava kukola naye kati otuuka mu kyayo noonoonya n'omubbi n'akubula kubanga abaana abo babajja mu bintu ebyo fe abakazi naffe tulemereddwa okukola omulimu gwaffe n'obwamalaya butususse bamalaya beegatta mu bantu babuli anti bususse kati tebakyali musajja akebera abaana n'asanga nga talinaamu booli era abakyala bakyekuumidde ku babbaaba mwe njala bawa obugalo kati kumpi buli agenda okebeza abaana babiri babe basatu si babe n'abakyala bana etweddeko kati batuwa bana ngamba tweddeko omusajja oba omukoye etambula ogende ate ekikuzaazisa mu mulala nga abaana obaleeta wano kiki kibi nnyo bannange sikugambe nti nkulembe abakazi emyaka emeka 27 manyi buli kiriyo abaana baffe bava mu bitundu ebyenjawulo ne bajja ne batuuka e Kampala ne beegatta mu ezo groups naye bano abasajja babiri ezo groups zikoze eki bazimazeewo bali mu kuzisomesa abaana bafuuse bantu nammwe abazadde abali eyo mukuma abaana bamwe sikumala gasindika Kampala omwana ajje Kampala ng'abadde muntu mulamu ne yeegatta mu ezo groupu ezibaddewo ezitagambwako banywa enjaga basika busawo bakuba ne bakola eggaali eggaali ezibaddewo ku kavulo ozimanyi gwe n'eggaali ziweddewo kati eggaali ezibadde ku kavulo ozimanyi simanyi nalabye ezeddulikangaga nti mwe bagundi baani bafutu soja mu nviire nze nsobole okukola emirimu gyange omaze obakozesa obatadde mu bantu babavumye babakubye obagobera ani awo Ddamulira waayingirirawo ne Emma be bagobye eri Ddamulira batwala ate kati munnayuganda ne mu kusooka n'abaana bannayuganda oyagala balagebwa nalaba yali General Taffire gundi gye yawandiika nze yantiisa ne nti Ddamulira General Taffire era oyagala atuddemu olwo olutalo yawandiika agamba ki Ddamulira mutemu neŋŋamba bannange nakubuuza ekibuuzo nze era nali mutya anti nakubuuza Ddamulira agwa mu poliisi kituufu poliisi egwa mu internal affairs si kyekyo ani abadde minisita wa internal affairs gundi General Taffire bwe bakuwa minisitule bakuwa kukola ki kugiddukanya kulongoosa kitongole ekyo kati atubuulira biki ng'avuddeyo nziraamu Ddamulira wa crime intelligence obadde w'omusajja ovuddeyo muzadde abaana bana ogamba tamalaako abo abaana obadde obazaala mu mbwa omusajja asindika njake nakyo kyogedde
zinako abantu aberogoza namakula anti nkubuza otafiire yabadde akola emirimu gye kati gwe gwokulira omukutu guno okkiriza ebintu by'okuwemula biyiteko otandika otya okuwemulira kaakati ye lwaki abadde aleka minisitule n'etambula bwetu abantu ne batta abantu nga weye bweyagala ani atta abantu twamugamba lwaki olinda kufuluma tuweeyo lipooti emu ey'omuntu eyattibwa aleeta obukakafu gye n'otafiire yesonyiwe bagamba ne mukyaki nti bannanga alina omusango ku bantu bano abagenda okugattibwa vaayo oyogere bwe banaamala okugattibwa osirikiranga ddala obadde minisita wa internal affairs nga gwotwala ebyo byonna bw'ofulumanga osirikiranga ddala musajja gwe ow'olubuto nedda oli jeno nze nkomyawo sigwa ntankuula nedda kisalemu ekyolubuto kisazeemu kale kati awo tugende anaenamakula so jeno Damulira ekintu kyakoze ne meja bali kitegeera gye bujja nefe ababala amangu abali emmere eyokya tubeebaza abasajja abo kati gye batannatuuka nteekateeka bali mu luge bwe batute busoga kugaye nti buli wali ghetto babalinde kubanga abaana bano si bakyamu basomesebwa bubi ne basigala nga bamanyi nti omulimu gwabwe kubayita ne bagenda ne bookya ebipiira mu luguudo tewali kirala kye babayiyiza buli amala bakozesa n'awangula tadda gye bali kati eno special gundi ya pulezidenti bagenda kubakola bulungi kati nina ensonga endala bano be baasiba mu process eno gy'obadde ogambye nti babakozesanga lwaki Jeno Emma n'omukulu tebatuyamba bambi abaana bano ne bavaayo anti Emma ne Damulira ne Emma si balooya si balamuzi basobola okwogera mpola si balooya si balamuzi si be baawaaba bakwasibwa mulimu gwa kujja baana mu ghetto babasomese so tebabaga nti mugende muteeseza abasibe walabye n'abanupu nga bavayo nga baga mumwe temukkiriza misango temuteesa na gavumenti tewalabye na Lukoora nga temukkiriza ye madada yageze dda nga abasibe baga nti bannange naffe tulina famire naffe tulina ebintu byaffe bye twali tukola biri mu kwonooneka tunyigirizibwa gw'oli bwera otikira muwala wo gw'olayida ogenda funa miliyoni 6 buli mwezi gwofunye emmotoka miliyoni 315 nze ndi mukomera abaana bange batudde waka abantu bameka abateeseza ne gavumenti ya Mwai Museveni ne babata walaba ono omusirikale ono Mande yali yadduka n'okudduka ng'alimu ekizayo ne mukulu yennyini yakomawo walabye Oweekitiibwa Mbabazi yali mukama wange yakomyewo abantu bangi bateesa Moses Ali bonna baali bayeekera abantu bangi abateeseza ne Mwai Museveni naye mwabanupu mwereegaleega naye mweno muli mu kukola muli mu kugaggawala naye abaana bannammwe bali mu makomera mwe temufaayo lwaki nziramu babuuza abasiba buli bwe babasiba mwe mugamba anti kati tumulabisa tulabisa Museveni ebweru tubuuza abasiba mu butuufu gwe nga tebannakukwata bw'aba amala gayoola lwaki gwe toli munda nziramu taata amakulu ano naye tombuuza ze ebibuuzo kati kakkana n'okutereere mu layini wetereeze senga gavumenti yali emala gakwata buli omu senga ffenna tuli mukomera tubuuza Duyiro w'amagye ono yaliwo wali okola waaki Duyira okutendeka amagye gakkizibwa UPDF yewandiika omuntu n'emutraininga n'emuwa emundu n'emuwa uniform gwe yabatraininga nga toli musibe mulekerawo okuzanyira abantu ku bwongo gwe Nyanzi yali abakulira yawayo n'amannya gaabwe ng'oli bwera otambula ayina ali mukomera si ye yagenda n'awaayo amanya si yali kyamani w'NRM obugaga bonna si gye yabujja mugaga muvundu genda ozimba ennyumba ye bali bantu babazanyirako nammwe musirike bajjeyo abaana b'abantu mukomera nzera njagala gavumenti njagala Yoweri Museveni Kaguta asonyiwe abaana bonna abali mukomera yakola ennungi naye namwe babasonyiwa ate muleme kwefuula muwanga kivumbi obudde sinnakulaba kumpa ku gundi ya muwanga bannange ndowooza oba tusooke tumalize Namere tudde wa muwanga Namere ekintu kyakola ndaba abantu bangi batandise okumuvuma yefuula akola ennyo bwaddamuno bwaddamuli omukazi oyo yassaawo balamu amukozesa ensobi neŋŋamba bannange kakati eyo gye bayita Uganda nze yantabula dda byanema n'okutegeera bwe tubeera eno tukaaba nti ababbi bangi bwe bakwatako omuntu oyo bakutte waaki kati n'ogamba emitwe gyaffe n'otonda kukoona omusajja omugenzi tamala emirundi yagandi Katonda akola emitwe n'atuuma n'omwana we bw'asembayo yamutuuma Katonda akola emitwe gwe okaaba nti babba ate Namere ne Balamu bavuddeyo bakwata
ntate mwetaddewo kati byebyo bagamba sibalina okukwata abantu bayingira mu bitabakwata akati leka neme kutandikanga bw'oyagala njala kutandika nga neebaza owekitiibwa Baramu Barugahare ne ye Barugahare ebyo bwe biti njagala kwebaza owekitiibwa Barugahare n'owekitiibwa Nammeere bakyusiza enkola y'eggwanga lino. Baramu baade bamujerega nga bamuyita wa bivulu bwe yali mutesitesi wa bivulu kati nga bwe yateekateeka ebivulu abayimbi ne bagaggawala leka ateeketeeke ne loko gavumenti atugiremu ababbi. Nosanga omuntu bamuwa sente za kuzimba ttooyi n'azimba kabini nga teriko na luggi. Baramu abadde mu kitongole ky'abaana n'abaki n'abavubuka. Eyo mandi ye takoze. Sebo abadde mu kitongole ky'abaana n'abavubuka. Ogwayo agukoze n'agumala mukama we n'amufuula wa loko gavumenti. N'atugambirawo yene Nammeere nti mugenda tulaba tugenda basanga mu byalo gye omulimu gwe baakoze obulungi. Ate Baramu yatuyambye era natulidde guno ogubinja simuyimbo gwa bayinginiya nga guyomba mbwe ekitongole ky'abayinginiya. Bayinginiya lwaki temugamba ku bannammwe ne batabba ggwanga. Baramu yatuyambye n'atambula ne bayinginiya ne batuuka ku luguudo baluyita biki walulabye nga mulimu ttaka lya ku bitooke ettaka lyolina okuteeka ku bitooke ttaka lya biswa bagenda ne babisima ne bateeka ebitaka bye basima mu ttooyi bo bye baatadde mu kkubo basanga bano abasimye nga naye ng'ekkubo kumpi liridde akawumbi nga liridde akawumbi. General Yoweri Museveni amazima tegeebuliza. Baramu ne Nammeere baatikudde omugugu ku pulezidenti ne gavumenti ye NRM. Sente zigwereyo waggulu kati Baramu yazirondodde paka ku kyalo. Baramu yatukoledde omulimu gwe sirabanga. N'atuuka mu kiraasi n'ayita headmaster n'ambuuza eno essomero lirimu abaana bammeka. Naye mugamba abali bulungi eyo embala gy'abalanga abuukabuuka ebyo abalawo 25 29 abali bulungi. Gudu chance yabadde abalanga ne headmaster waali. Bw'aba tasobola kubala mpite sebo muyambeko minisita mpita nze mu kubala sizannya bino abala 25 kyatuyambyeko nti yatambudde ne bannannyini n'abakulira amasomero. Essomero n'oligamba nti lirimu abaana 100 ne tuwunzika nga mulimu abaana 205 naye jjukira nga buli mwana sente ze bazikoze eki gavumenti ezisindiseeyo. Omanye abaana bameka b'oba ofiiriza obutafuna school fees. Minisita abadde mu loko gavumenti abaddewa. Minisita abadde mu loko gavumenti abadde akola ki? Ali mu ofiisi. Bannayuganda kamba baliremu akantu kano bakalabe. Tukeera ku makya ne tulonda akalulu. Ne tusookera ku General Yoweri Kaguta Museveni. Olunaku lwe tulonda Mwai Museveni ne tulonda omubaka wa parliament. Omubaka wa parliament bali 500 n'omusobya Museveni ali ogwo. President Museveni omulimu gwe yakulembera eggwanga lyonna. Omulimu gw'omubaka wa parliament ali mu constituency entonotono asobole okulaba ebitambula ewaabwe. Bw'omala omubaka wa parliament n'olonda chairman we RC5 ogenda okendeeza buli muntu asobole okulaba waagwa. Bw'omala chairman we RC5 n'olonda owe RC3 bw'omala owe RC3 n'ogenda ku RC2 ku parish paka ku RC1 n'omala bonna n'obalonderako bakansalazi ng'omulimu gwabwe kutunula omubaka wa parliament omulimu gwe kutula mu parliament ya Uganda akola amateeka kuteeseza abantu. Bw'amala amateeka n'ayisa budget mu budget eyo olina okutegeera budget eno nze mu district yange nfunye eki nti district yange ya Kampala olondoole baatuwadde kino. District ye Kampala n'omanya nti chairman wa nga kati mwannyinaze bali mu ezo n'amanya nti district ye Kampala twaweereddwa ssente bweziti. Omubaka n'alondoola chairman n'alondoola kansala n'alondoola paka ku kyalo. Lwaki bino ebintu bizuulwa Nammeere ne Baramu? Obukulembeze obuli wakati awo bwonna buliwa tebukola birimu gya bwe bigwa ebyo byonna Yoweri Museveni Kaguta n'aga nti Uganda nnene district ziri 146 leka mbere n'aradisa nkiikirira ne muteekako deputy n'oteekawo aradisi mu district n'oteekako deputy we n'oteekako diso. Ekibuuzo ky'Abannayuganda egyo emitendera gyonna okulinda Nammeere ne Baramu ebintu ne bifa wansi okutuuka ku leva eyo mubeera wa ate nga basasulwa balina emmotoka balina amafuta. Situgamba bonna mulimu abakozi obulungi naye mwe kati ng'ebitundu bye twakalabako ebyambale n'ejjinja mwafa buli babba. Omulimu gwa gavumenti gw'omubaka wa parliament ki? Nammeere anaamalako ne Baramu era bali ku kizibu toba lwange beerangira amarogo era Nammeere ne Baramu nze njogera bwogezi kuba mwatuleetera mwe mwambuuza ebibuuzo mbusimaye basipiika beeroga kakali Nammeere ne Baramu banaawona kati ekimanyi intendation ndagikuwadde Nammeere ne Baramu banaawona era gye muli mwenyweze bino bye batinkulooza babiryamu bali bameka
ojja kugenda okulaba Namere ng'ettalo. Nakugambye bambi bano basajja bato abatambula omukyala n'omwami Namere ne Balamu bo bagenda bawaabirawa. Bagenda bawaabirawa. Gye babawaabira gye basonsekayo ziri sente. N'olwekyo Uganda kati gana amaloboozi nga bali mu kukwata babbi agatandise mukola bubi bye mukola si byebyo mutegeeza ki bano abakomplaininga be babbi be bakwatagana n'ababbi obubbi obuli mu Uganda Namere ne Balamu kati no mulabyeyo gye ate batukoze bubi alisookedde Kampala walabye amawulire g'ekiro nalabye TVM ekiro nga district zonna zigamba Namere yanguwa ne Balamu yanguwa kati leero bwenzukuse ekisinza okuneewunyisa bwenzukuse awaka mbadde nzijja mu kubo nsanze balirima enguudo batandise okuzirima ekkubo lyo kandyogere okuva ewa Kiso mu tawuni okugenda e Matuga tulakita kyezeekola bwe ziyiwa amazzi ebinyiga byonna biri wali naye lwibadde tebijja tetulabangako makubo nga bagayiwamu amazzi Matuga wa Kiso bali mu kulirima bayiya amazzi enfuufu ekendedde ekigendero okimanyi Namere ne Balamu bagenda otuuka nga accountability eri ku mmeeza babula kufumba mmere buli ayitawo bamuwe nkudiremu nyabo wambuuza nti bye bakola birina omugaso bigulina kati ffe waffe tubadde tuyita mu binyanga ziringa mpuku essaawa zino twakita ziri mu kulima amazzi gali mu kuyiibwa Namere ne Balamu mwetaaga senga mbadde ne ssente n'alisuze mbagulidde ente nga buli omu gimuwadde anti ngambye senga mbadde ne ssente tolina ziriwo nkolawa anti mbuulira nti okolawo nze ndi mwogezi ndimbwa yawaka nakugamba embwa yawaka ebogora ne bamala ne bagiwa amagumba bagone bantu betaago nyongo gwe tomanyi bwe mutudde waka nga mukuta amagumba mugalya ne mugamalako bwe mumala mugakuŋŋaanyiza mbwa wabweru azirya amagumba bambi kati nawe oli ku magumba oli namakulu bano tebetaaga kwongera bukuumi ndaba buli ayogerangako twayina wano Bagundi Kaweesi nekirumbira bayogera ne babakuba masasi olaba okuva e Kasangati ekkubo ly'Amatuga wa Kiso lyatandikibwa ddakaniroza emyaka 4 nga lirina kuva Kasangati lijje lituuke ewa Kiso mu tawuni naye ebiri eyo byadibadda baatuuma ebitaka mu kkubo ebizi bikulukuta eryo lyakomaawo nkiddemu kimala Mwami Yoweri Museveni olabye naye kyusa ku bantu kubanga nga tonakyusa eyabaddewo okuleeta Balamu omanyi nti Uganda kati yonna emboozi Balamu ne Namere yeriko bali mukola tubasaba bayingire wano bano bali mu kulima alimu obukubo bali mu kuyibamu ebitaka bali mu kunyiga mwangu bannange tufa bagenda gikola wayitewo emyezi 3 bife 3 mingi bazikiza kino tugenda funa ensuululu buli kubo lyolaba nga litandise okukolebwa baba bali wadde ekimotoka ky'amazzi baba basasudde sente z'amazzi baba bakoze buli kimu naye ezo sente zonna bazibba bazirya kati gwe tunula akasubi awo katale olabe ebbanga lye bamazeewo ekisinga okwewuunyisa amafuta gano ag'amaanyi baba bakolawo bwe bati baba balekera ekkubo eriyingira ku mafuta gaabwe okuva sayidi ne sayidi balekawo ekkubo naye genda kuba n'abanaku ba Katonda abali mu butale babagala bugazi n'emmotoka zikyalina we tebagala kumanya mukolera bantu mukola ruddawo basajja mmwe namakula tokaaba mbeera nzibu nnyo naye batuyambye okututegeeza nti sente zibadde zivaayo mu central government ne zigenda wansi ne ziriirwa eyo bino bijja kututaasa secondly mubakwate mubasibe muve kwa buyinginiya obwogera mwogera ki nga babadde babba ensi nga mutunula yinginiya mu Uganda mulimu omu bangi babikwate babisibe abaana basomye bali eri basimanzizi babikwate byonna ebyabye babikwate babisibe bateekewo abalala gwe Namere ne Balamu nga tebanajja wabadde omanyi nti waliyo baminisita abalala basobola okutambula ne bagenda ku gurawundi ng'oli atudde mu butebe Yesu babwati yanikozi kwenda huko namakula nawe leero oli mukambwe nnyo bw'otunula ono bali omu nsi ono minisita wa Heresekati yatuuse mu ddwaliro ly'Embarara mu intensive care akasenga akabeeramu abayi nga mulimu bayintaani abaana basoma obusawo nga be bali mu balwadde ate badokita tobamanyi buli dokita alina eddwaliro lye ebintu bya gavumenti byennyini byegula okuteeka mu malwaliro ga gavumenti bye batwala mu malwaliro gaabwe eddwaliro lya gavumenti balibeeramu akaseera katono nnyo
nadduka emisinde n'agenda mulirye n'agenda n'amadagala gonna wanaalekawo bupanado bwe n'alwala n'anywa omululuuza obubbi obuli wanno byebiri mu masomero amasomero gonna agaali badde aga gavumenti etwala obudde n'eteekayo sente n'ezimba ebizimbe n'eteekayo obutabo buno obugundi bu text books naye awunzika nga bino bye baleetawo ono byatwala mulirye eriri ebbali katono atwala ebya gavumenti mulirye anakkiriza erya gavumenti okukola obulungi kisoboka eryo erina kukola bulungi n'abadde n'omwana mulya gavumenti yes yatuziza 10 kinaana first grade erya gavumenti y'obulamu bwalyo teriba na first grade naye nga ye headmaster waalyo naye nga buli kimu akifuna nkiddemu ako nkaddemu katereza bw'okkiriza mukazi wo nti leero yenda leero osuleka ewange oba oleesa ebizibu kakati ye musomesa wa gavumenti ate asomesa mu private ate ayina essomero erirye ataga butazi sente za gavumenti bw'ogenda ozigeraageranya n'amasomero ga private eza gavumenti nyingi okusinga ga private ebyaddala naye sente za gavumenti bamala omuwandiika ne bamukkiriza nti kati oli musomesa wa gavumenti olwo n'atandika okugenda okusomesa awalala wano abeerayo lwamanyi nti minisita anajja okuva ku makya abeera mu private nga gy'asomesa olweggulo n'ajjako mu liina erya gavumenti kati abaana banaayita batya n'amaere jju bara mu jju bano bazikusiza ebintu bingi olowooza baradisi bakyebaka banaamalako n'eddogo genda ologeremu muli katonda taliyo fena tutambula katonda si atukuuma bo bakole nnyo bakyuse ensi eno balireka amanya gaabwe mu bitabo mujja tukooya namwe baminisita abalala beebase muzukuke nakubuuza amalwaliro gali bulungi amalwaliro gali bubi maama tewali minisita wa herese kati twamuwulire bye yakoze embalala abadde atuddewo yalagawa bali omonsi ono ps wa herese akola mulimu ki atudde atwine okola mulimu ki genda nakaseko olabe ekiriyo genda mu ddwaliro ekibogo olabe genda mu ddwaliro ly'emityano olabe gwe olina amafuta olina emotoka okola ki mumenya omusajja mumenya Museveni bantu mwe tukooya bukooya oba temubisobola mubiveemu abalala babigendemu lwaki Museveni mumutika emigugu n'atuuka okuvumibwa nga mwebaka naaluzaara wenda uko oba mazaga abanyarwanda ndagayo omunyarwanda n'omwe yabbye kuba bbi bonna abakwatiddwa mu Uganda ndagamu omunyarwanda you're tired of stupidity. Museveni abona buli kyateeka ku ground tekigendayo baawa amazzi ebintu mubibba bubbi baawadde nti omwana wagundi kamuweerere bikome eyo tukole tunayogera birungi tunoonya kufumbirwa nze bampasa dda n'amalako mu kibiina gwe mu kibiina ki yabula bino leeta ekirala kansooka emusebo banaffe abalugave abokofu and fluslab atugamba ti nigoye n'ekifuma nga kikutawaanya okuba emyasi okolola olinga ngabi kozesa lugave abokofu and fluslab bajabera nga sooka okomaawo nalabye ebyafaayo omanyi nti kayaka ecupa ka lugave ke mwampa bw'okyawulayo akantu akansiibwa mpulira wenna oyogeza maanyi tojjukira nti ne puroguramu mwagisazaamu negenda wali n'enkolora lugave tukuwa obugalo taata n'alusaazi byonna tukuwa engalo alusaazi nkugaye najja wano ng'akantu kansiibwa ne ngamba leero banzisse nze naye mayi bandoze ebyo ebibyo mayi temulozewo naye akacupa nakanywa ennaku ezi saddamu kuli akantu kansiibwa gemanyi ga lugava era nsaba mpe anyongere ninayo n'abalala ogende ng'obugabagaba nti kubugaba mu maka gange seba olugave weebale nnyo weebalire ddala n'obubaka bwange omukulu ono yabumpa awo nawe nvuddewo leeta ekirala toga ntigera mu pharmacy ngamba obubaka bw'eddagala ate mbadde ngamba tewampa eddagala seba obucupa buna ate kati mwembadde museka nina makula bannange tugamba ti togenda mu pharmacy ate twaziwano okuyomba oba drugshop ekuli okumpi ofuna lugave abokofu and fluslab akoko nakakakasa kakolerawo ate eryalusazi kola bikyansiibwa eryalusazi kyanumu katono anti oyina kunywanga busatu wandeetera bumeka anti nange bampa bungi akamu nenkatwala neganja nemuwaako nengenda kukuleetera naye ki ekifuba kyaggwa kale so awe tuli atugondeka Mwanga Kivumbi Mwanga Kivumbi ono tetumanyi gyali nazemu okulaba ebifaananyi ng'ayina blues bazita blues yenna amaaso gonna takyalaba nga bagamba gyali ali ku kizibu anti kati obulwadde bwennina weekubye endobo ogambye tebamanyi gyali simanyi naye ekifaananyi ekifaananyi ani yakizudde simanyi muli ku AI
kakati yamulabye lwaki teyatubulidde gyali oba otuuka okumulaba n'otuuka n'okukuba ekifaananyi lwaki totubuulira wa musanzo olyokomukuba ekifaananyi bamukwata bati omuntu yenna nga bamukwata ne bwabeera Amerika wabawo akavuvuŋŋano okukwata kwonna tekuba kulungi kuba omuntu oba tomuwa mmere gw'okwata alina okulwana naawe akwata olina okulwana naye osobola omufuna bakwata wakiye bakwata waki yalebula ati ndebuliramu n'omukulembeze ne Mama Janet naawe otegere nti yalebula ekyo kyo nkikiza ewaffe Buganda ekigambo okulebula si kibi nga nze namakula kubanga Muwanga Kivumbi yenyini kanaaruzaara biri ebyasooka bamukwata n'abeerayo emyezi egisuka mu 5 fena twasabanga nammwe wali nga tuganda owekitiibwa Muwanga senga bamutadde nakugaa nti Muwanga mumanyi okusinga mwenna ffe twatandika ffenna ku mambo bado nga bino byonna tebinajja nga yeyambalira kaniigiina ke nga bizinensi ye enkulu kusala mbuzi ng'era omulimu gwagunda oyo gwa Muwanga Kivumbi ng'akyali muvubuka bwe yavanga mu byokusoma bye ng'agenda mu kisenyi ng'asala embuzi okitegedde ago ge mazima nga talina kantu yadde ku nsi essaawa zino Muwanga Kivumbi alina zi petrol station z'amafuta Kivumbi alina amawoteeri Kivumbi ekitone nnyo olunaku akuŋŋaanya miliyoni eziri mwaga simanyi na kyayagala lwaki tolya sente zezo n'otereera z'okoze ku mulembe gwa dikiteeta Museveni ate nze mpaayiriza ensi ekimanyi alina kiraki amaze bbanga ki mu paalamenti emyaka giwera 2 oba gwe atalina nawoova osobola okuba n'amaka mw'osula omusajja amaze emyaka egiwera mu 15 ng'ali mu paalamenti ya Uganda omanyi byabadde akola gwe genda obuuze ensi ekulaga woteeri ya Muwanga Kivumbi mugagga muvumbi naye ekimuvumisa abantu kiki Muwanga Kivumbi Katonda akubiseeko era mukulu gundi yali wali n'ambuuza ntoyogera ki ku kweyimirirwa kwa Muwanga Kivumbi nakuba ngalo nenga nti mwanyinaze Katonda amusonyi yavuddeyo gwe watandika naye ekintu naye obutabala okwefuula ow'ekitalo okwagala okulabika kabandole zigenda tuleetera ebizibu kabandabe ovudde mukomera ensi tomanyi nayo wagireko etuuseewa ofulumye mukomera mu kifo ky'okutendereza Katonda ogaye Katonda wange weebale ogambye nti nvuddeyo naye ku Mande mugenda kumpulira ku Mande kyengenda okola nze nzirayo ku Kavule ngenda kulaga gavumenti eno ngenda gijjako gavumenti eno yarondebwa bannayuganda erina emyaka egi nkiddemu gavumenti eno bannayuganda bakagironda erina emyaka egi ne bw'oba ng'onoogijjako sooka oddeyo awaka owummulemu olinda ekyo siite n'ovaayo n'ogaa nti Katonda atuyambye eyali atulya obubi yali Anita Amongi oyo Raddu yamukuba dda abadde mu paalamenti n'Amongi nga balira ku sowaani egi Raddu ogambe Raddu yamukola ki ne ssente Anita Amongi zawadde Muwanga Kivumbi tezibalwa bw'omaze oyo ekitegeeza Muwanga Kivumbi bayinza omuteeka ku musango gwa Anita abantu bawano tebasiima bannamyekozo sente omukazi oyo zaabawadde nga bali mu paalamenti engendo z'abaseetingidde okugenda okuzanya emipiira ne bafuna alaawense baali badde tebamwogera nako nde yamusiima Lutamaguzi yekka Lutamaguzi yamusiima wanjawulo omulabe bwali wanjawulo yamusiima okitegedde abadde awa Lutamaguzi yekka Muwanga Kivumbi yaliira ddala sente z'amu lindako Muwanga Kivumbi bwe yamala Anita Amongi nga Raddu bwe yamukuba n'agamba nti waliwo ono namukadde Museveni eddoboozi lyafa dda naye Museveni ye yaguma bamuvumidde emyaka ameka tekibagyeko kubafuga myaka 4 emeka tumukomyawo 2 mu ki anti bwe bibyo nze nange nina ebyange amaze okuvuma Museveni eddoboozi kati ekyasinze okuluma bannayuganda abalina amagezi kwe kugattamu Maama Janet Maama Janet njagala nkubuuza ekibuuzo kinziremu oli musajja munnamawulire wali olabyeko Janet ng'ayanukula statement yonna ebyobufuzi ng'alina omuntu gwavuma mu Uganda awontekawo n'omukono gwange simulabanga yamulumbye n'agamba waliwo malayika gye yayogedde ey'olusiraamu waliwo malayika alumawuti emunoonya emulamuza yene yakanudde amaaso oyo naye tumuwonye Janet Museveni yali ayogedde ku linnya Muwanga Kivumbi Janet Museveni bw'aba omulwadde ani atalwala Janet Museveni ne bw'aba ajjulukuse n'afa waliwo atalifa Muwanga ekikoogeza ku Janet kiki musajja gwe Janet maama w'eggwanga abantu bayambye ne mu famire yamwe temuli bayamba obulamu bwamwe bwonna Maama Janet bw'aba omulwadde ekimukoogezaako kikyayina ettaka lyawamwe lyabba kati bwe yamaze n'alyoka jja n'akwata akazindaalo mpa ekintu awo nkulage mpa akasimu kwata yakuta akazindaalo kano ke yabadde ayogerera kati mumanyi asigadde
Ekivubuka kitabani kya gundi. Nza kuba endulu gweyogera. Kitabani kya gundi. Kigaza. Kozi bakiyita batya? Mukiyita mutya mmwe? Kitamiivu. Abeeri be boogera. Ne babuuza bakiyita batya? Kirujuuju. Ekyo nakyo nkitandikako ku Mande. N'otunuulira Kataara. Kakati ate yalazeewa. Tetumanyi gyali. Kati tubirekere Katonda. Naye tweddeko. Ekisinga okunnumanga Namakula kiri eki? Buli avuma mu Luganda. Naye Abaganda bavuma. Toliwulirayo Mulugwala avuma Museveni yadde Muhoozi. Toliwulirayo from Western Region ng'omuntu avuma bw'atyo. Towulirayo Munyoro avuddeyo n'avuma bw'atyo. Bannamakula mmwe muvuma. Ife tufuuse ekizibu ate twagala bukulembeze. Kufuru bwe yeggala n'otagisala esobola okweggula bw'ogikunamira yeggula. Kigambo nga kinene. Kinene okusinga bye boogera. Bannange kunna makendeeza. Mbuuza kibuuzo. Bw'ogikutamira. Ebyo bye mbalendegeeza. Bana Namakula ogenda kunzisa enseko. Bukya tuvuma mu Luganda. Tuswaza Ssaabasajja Kabaka. Nembuuza Mama Bukyana. Ki ekireese embeera eno mu ggwanga Uganda abantu ne batuuka okuvuma? Kati Muwanga avuma mwavu. Mbuuza bubuuza. Muwanga mwavu. Namboze mwavu. Muwanga abalaki? Muwanga mwavu. Mugagga. Bwe batyo bagagga mu kuvuma. Baategera nti kasita ovuma NRM n'ovuma Museveni gwe nga bakuwa akalungo ogenda ng'olya. Abamuga bwe bavuma babaseba busiba. For example. Musajja wange gundi. Oyo mwannyinaze muleke nanga nnuma. Bambi. Ogamba Gideon. Tusaba gavumenti akabanga kemututte emusonyiwe. Ne Muwanga kivumbye muleke. Naye okuvuma kususi. Kino kyo kyakuyiga bantu. Babadde mu kalulu Muwanga kivumbye yawangulwa. Omanyi tajjukira nti yawangulwa. Bamuwangula. Tajjukira nti n'ekyo ekifo kyagenda. Gavumenti ya Museveni eyonoonya abantu. Museveni n'eddembe lye lyonoonye bannayuganda. Mu nsi endala njagala ombulira okuvuganya kwa Amerika okulabye. Walabawo ebigambo ebifaanana ng'ebibeera mu Uganda. Trump yatera okuvuma avuma. Ne bw'avuma era byakuyisawo mu ngero. Naye tatuuka ku leve eno. Naye wali owuliddeko amuvuganya ng'amuvuma. Tubadde mu kalulu k'e Tanzania. Ng'avuganya mu Tanzania ali mu kkomera. Baavuganyiza ng'ali mu kkomera kiki ekyabadde wensi. Lusu. Yatambudde ensi teriiwo nakati. Teriiwo ensi. Lwaki tweteekamu akamba yaaya? Ali mu kkomera. Bwe muvuganya mubayita basiru. Kati baatandika batugamba kitabani kyagondi kitamiivu. Kati ate bagamba Yoweri Museveni gwe bayita dictator. Naye Museveni tugambire ku mwana. Omwana asose. What is that? Dictator ate kati gw'osaba. Nakugamba olunaku lumu nti bannayuganda balinoonya Jeno Yoweri Museveni nga tebakyamulaba. Ng'ennaku ebatuuse nga bino byonna bye bakoze biri ku ttaka bwe bataatereeza. Banange senga Museveni akomawo nga bw'olaba Libya bwekaabira Gaddafi. Abazungu batukola Libya tudde ekaaba enoonya Gaddafi. Ne Uganda bwe mutegendereza muli kaaba nga munoonya omusajja gwe bayita Museveni. Kuba kati waali ye president. Mumuyise buli kimu. Kati mutabani w'abanyenyezaamu katono. Museveni omwana mugambeko. Museveni gamba ku mwana. Kati ate bw'atalibeerawo kumugambako. Jeno sale gamba ku mwana. Biki bino? Jeno Salamu tugambireko. Naye lwaki musabaawe bamuyita badikiteeta bulijjo nti bamugambeko? Mubayita badikiteeta, mubayita Banyarwanda, badde ewaabwe, ebyo nayo neefuuka topiki ayima. Dr. Muganga. Nange kanneewole ekivumo. Mbuuza ekibuuzo bulungi ng'oteredde ogoba ki? Dr. Muganga. Ombuuza Dr. Muganga. Dr. Muganga. Nze njagala kwebaza Katonda eyakola Dr. Muganga n'amuwa amagezi. Njagala kwebaza bannange omusajja oyo mu byenjigiriza akutte ekisooka. Ayina kino ekya level gy'atadde ku Victoria University. Gwe kwata omwana w'omutwale ku Victoria University. Omwana wa Victoria oli okoseza emitwalo 55 diploma. Victoria University omwana agenda ofuluma nga nekyagenda okukola akimanyi. Tekimwetaagisa nagenda kukola wuwo. Obwo bwonna bwongo bwa muganga. Muganga beera mu byenjigiriza byo va ku bwogezi. Katonda yakuwa amagezi agakyusa ensi, somesa abaana, beera mu university, beera mugumu, beera mu malirivu. Bannayuganda mugezeeko ku Victoria mulabe muganga yaani. Sikugezaako bagendere ddala lumu. Mutwala abaana ku Victoria University mujja kutegeera muganga gwe twogerako. Omusajja alina omutima omulungi. Era njagala kwebaza Frank Gashumba ne muganga oyo. Baatukulembedde wano mu kalulu ke twanoonyezza.
nga tuli mu kibiina kye bayita abavandimu ekikulemberwa Gashumba nga ffe tuvudde ku by'amawanga tunoonya kalulu kajja n'Museveni naye obwedde omuntu atuteera mu ssente bamuyita muganga muganga yatutambuza mu kalulu nga tolina kyoyinza kujjula ne Gashumba sabavandimwe era nze ntuna omuntu ayita Gashumba muyaye n'obatunuli obuyaye nabwo bwongo bagamba batya ffe batukulembedde bulungi twagusa omulimu gwa jjajja mwami omulimu gwa Yoweri Museveni twagugusa twagutereeza muganga weekolere Gashumba kola bibyo muve ku boogezi bawereze bantu biddemu byenjogedde biddemu testingako ku Victoria University is the way to go atatute mwana ku Victoria gwahada amanya n'ama university amalala tetugagaana ate nina kino ekya AI ogenda okuvaawo wenna nze kati muwala wange yamuwadde sikaala eyamaze university muganga yamugeeko maosome ekyo kyoyogedde AI yamuwadde sikaala AI aweebale wekyogera sikimanyi nange mbadde nkusika namakula kale olina akatalekeka njala kwebaza State House Anti-Corruption kyenguzi by the way oyagala ki njagala ku nedda bannayuganda banyigirizibwa bannayuganda banyigirizibwa lwaki nebaza State House Anti-Corruption gyogenda nga towaddeyo yadde nusu 10 n'oyambibwa mu kizibu kyo era njagala kusomera buli munnayuganda alina ekikuluma ekikunyigiriza omuntu ng'akubba omuntu ali mu kubba ettaka lyo omuntu akubbako sente mu lukujjukujju njagala kusomera enamba ya State House Anti-Corruption 0800 eyo namba gikubeko ya bwereere teriko nti oteekako sente obuulire State House Anti-Corruption ekikuluma mu dakiika aga bajja kuba bamaze okuyita nga n'ensonga zo ziri ku mmeeza ensimu ngibaddiremu bassebo ne bannyabo 0800 kale tubasobola nti mbadde mutambula naffe mukutu ku Megaton Media muzeri Megaton ng'emanya mbadde ne namakula maama Bukyana Justin olunaku olwaleero ebigambo abyogedde tugenda kukomawo naye mu stories endala musibe bulungi mwera jambo